abawala ffenna tuyimba ate abalenzi tebasobola kyokka ate Katonda akoze ekisa nti bazzukulu be oba abaana baffe betuzadde bayimbi ababanyinaffe nabo bayimba n'abange benzadde ninako omuyimbi nsaba muwala wange oyo omuyimbi ayimirire mu mulabe awube emikono stage name ye Matiwiti ate ekikwewuunyisa nze natidde Katonda kubanga olwaleero era badde birthday nze nenfuna ebindeetedde essanyu mu bulamu bwange bibiri wamu okuyimba kwange natandika okuyimba ku myaka 5 era walingawo ekkanisa gye bayita Gugudde bwe gye mumanyi nga full gospel taata wange yagiyimbamu oluyimba lwe bayita Gugudde bwe natandika okuyimba nasooka kuyimba ng'ekyo Gugudde omugugu ogw'ebibi luyimba lwali lw'amaanyi nnyo kakati nze kwe nava okuyimba nenyimba mu makanisa ag'enjawulo nayimbira Kasubi Church of Uganda nayimbira Kiwunya Church of Uganda nayimbira Ebulange ewaffe gye banzaala nayimbira Kabowa ebiseera ebyo ngagenda wa Reverend Canon Polycarp Kakooza kubanga mukyala Reverend Canon Polycarp Kakooza tuba tumuyita muwala waffe kati neewuunyanze bwe nakusoma okusoma kwange nasomera mu Old Kampala Primary School naye oluvannyuma negenda Trinity College Nabbingo nga ssomero ly'Abakatuliki kakati nze nali omuprotestante ate ayimbira mu kwaya ey'Abakatuliki ate oluvannyuma Katonda bwe nakula nenfumbira omwami Omukatuliki era nenkyuka nenfuuka Omukatuliki gye mbadde okususa emyaka 25 kasookanga mpasa sivangayo paka leero Katonda nankozesa ebintu ebyenjawulo bwe nasoma obusomesa nenkola ebintu ebyenjawulo mu kulwanirira abakyala kye tuyita domestic violence awabeera obutabanguko ate ne ku bulwadde obwamukenenya okulaba nti buggwawo nze ndi omu ku bantu abaala bafiire Lutaaya era yajjanga ewaffe awaka nga mulenzi muto omwami omulala gwe nsaba mbalage kubanga nsaba nnyo mukoleko documentary nga Katonda tannamuyita ye mwami Alex Mukulu kamange nsaba oyimirira abantu bakulabe mwami Alex Mukulu oyo mu kiseera ekyo baali bavubuka bato taata wange nga mulamu Alex Mukulu Fire Bongole Lutaaya baali ba mukwano nnyo bavubuka abato abajjanga ewaffe mu biseera ebyo nga balinga Eddie Kenzo nga bavubuka bato ddala ng'era tubalabanga famire n'olwekyo bwe mbalaba nabo mpulira essanyu nga bwe mbagambye oluvannyuma maama Nnaabagereka yannonda okukulembera ekisaakaate kye nga Nnaabagunjuzi w'ekisaakaate ngenda okwogera ku kitongole kino ekya Federation nebaza nnyo Katonda akulembedde President wakyo Eddie Kenzo awamu n'akakiiko mwenna mwebale kuba na mutima okujjukira abantu abakulu ngaffe kubanga si kintu kitono n'omulundi n'ogumu abantu abasinga okuvuganya okubaddewo okufuna ebirabo byonna bibadde bitongole nga birimu okuvuganya okungi naye nze nali sikirabangako nti abantu Katonda basobola okuteekateeka Katonda n'abawa amagezi ge wa Solomon ne bamanya nti naffe abantu abakulu abadde mu industry tuteekeddwa okusanyukirwako nga tukyali balamu mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubasaba nate kubanga ffe we twatandikira okuyimba ng'abantu abasinga balowooza nti omuyimbi tosoma nze n'ensoma omuyimbi tofumbirwa
nze neefumbirwa mbagambye nakamalamu emyaka egisukka 27 ngenda almost mu 3. Omuyimbi tazaala abaana ne mbabalaga. N'olwekyo omuyimbi nkusaba obeere omumuli, kubanga abantu bwe batunuulira gye muli eyo mweyisa obulungi ennyo. Nze ndi mu bitongole ebyenjawulo ebiri mu art, era nze bwe nawulira eno federation banyenanga ne bagamba omanyi ebya federation, ne bagamba federation ze manyi ya Kenzo, naye ate tebamanyiyo nga memba, naye eyo mwendi, naye ng'ate tebamanyi nti mwendi, naye ne mbaga nze mwendi kubanga nga njimanyi kyerina okukola. Waliwo ebitongole ebirala ebijja nga bw'olaba Uganda Performing Rights Society, nga bw'olaba Uganda Music Association, nga byonna bigezaako okulaba bitukuŋŋaanya. Nsaba bannabitone tuleme kulwanagana, twekolemu omulimu nga buli omu gyali ng'ayina kyakola nga kiyamba bannabitone, ffenna kitutwala mu maaso. Oba oli wa federation, oba oli wa Musicians Association, oba oli mu Uganda Performing Rights Society, oba oli mu Female Performing Artist, oba oli mu National Workers Union, kubanga bw'oyingira mu union y'abakozi, kyesaba kyokka byonna tubitegeere, otandika okukolawo okusalawo okusaanidde, kubanga bw'otubeera mu kusaanidde ate bw'oba tomanyi buuza. Ebyokudda emabega ne tukukuta ne tuyita bannaffe emabega tebiina gye bitutwala mu maaso. Kenzo Katonda akwongera obulamu, kubanga Abaganda bagamba nti ndi mugezi nga mubuli. Weebale nnyo kwagala kubuulirirwa. Katonda ayina bwawa buli omu obukulembeze. Nze Hanson bwe yaŋŋamba nti maama twagala kukujaguza, namugamba Hanson ebyo nze nabisobola nabibeera, nze sijja bibeera. Nagamba maama ojja bisobola ojja byagala, naye oluvannyuma nenziramu nengamba nedda nino bibeeramu kubanga ndi muntu mukulu ate abaana be basazeewo banjaguze. Mwebale nnyo kunjaguza. Bannaffe abatuwagala ennyo, abaami n'abakyala abazze ku lwa Joanita okuva luli ng'abantu bankubira ddala Joanita onobeerayo, tingenda kubeerayo kubanga oluusi balowooza nti ndowooza si bituufu, ne mbagamba ngenda kubeerayo. Nasembye kulaba Carol Nantongo, simanyi oba wooli, naye nga alina okuba nga ajja kujjako wano, ne mugamba nja kubeera naawe. Nsanyuse nnyo okulaba mwenna, ate bannange bakama baffe oba mikwano gyaffe abali mu midiya, mwebale kutwagala. Naye kye tubasaba omulundi guno, mutuyambe obutafulumya bitwawula, mutuyambe mufulumyenga ebituyamba otugatta, kubanga gye tukoma okubeera awamu nga nammwe muli naffe, ffenna tugenda bulungi mu maaso. Naye ekigambo ky'okuba nti oyogera nti ndowooza bano bakoze bino bano bakoze bino, abantu ne twawukana, kibi, kubanga ne Ssaabasajja beena agamba nti ayagala obumu. Olw'okuba ffenna tulwanirira obumu, tusaanidde tulabe nti mwe bannamawulire temutwawula, mutuyambe tubeere wamu, tujja kgenda mu maaso wala nnyo, ate tutambule nammwe era wamu. Bwe munaatukolera ekyo mujja kuba mutukoze bulungi ku lwa Katonda n'ensi yaffe.